naye tikyasaimo mu nsi muno omuntu akoze atya okuwangaza mukwano gwe n'abeera nga tebakyawagana mu nsi muno omuntu akoze atya okuwangaza mukwano gwe biri ebintu nga bibiri ku bisatu ekisookera ddala weewale okwagala ennyo okuba ow'ekisa ekingi mukwano gwe kuba abantu bangi bakoledde abantu ekisa naye ate bebakoledde ekisa bebabazizza mu kyalo bebakoledde ekisa babaviiddeko okugenda ekaganga bantu bangi bava kujja bangi basanga mu kyalo nga bali bubi n'amukaabirira oli n'amukwata ku mukono n'amulaga ekyokukola ate omuntu oyo n'amaana n'amwefuulira n'afuuka mubi kitegeeza ekisa ekingi si kirungi namba 2 ekintu kuwola kyejjeemu era kuwangaza mukwano gwo abantu bangi tuwoze bannaffe naye ate omuntu gw'owoze n'atandika kuwala na buwalanyi naye nga yajja akaaba n'akusindira omwana wange mulwadde amabanja gandi bubi sina kyakulya n'omuwola obusente kati mukwano gwe wajjanga ogamba nti mpola bw'aba yakumuwola mitwalo 10 ng'olina 12 mugambe z'olina genda oli ekikomando akiveemu naye nga totaddewo mbeera endo ogenda mubanja kitegedde ajja kunyiigamu naye enkolagana ejja sigalawo kitegedde bulungi n'ekisembayo weewala ebintu by'okwazikayazika buli woyazikayazika abantu bangi asobola okujja nakabira omwana wange mulwadde mpa ku mmotoka ntwale omwana mu ddwaliro n'omuwa emmotoka ng'erimu n'amafuta okitegedde bulungi n'agenda n'janjaba omwana kyokka ate w'amaana adda mu mikwano gye naga okimanyi gayo yalina omujini mu mmotoka nakwogerera naye ng'omujini singa gwabaddemu omwana we wandibadde gutwala omwana we gwatwala mu ddwaliro okitegera bulungi kati ebyo ebintu ekisa ekingi okuwola n'okwazika bye bisanyizaawo omukwano wona abyewala ojja kuba nekyaliyo okumala ebbanga nkigadde